Yes, oli live the buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene ukadde osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga, osobola kumanya bigenda mu maaso mu entertainment, osobola kumanya ku celebuo. Yes. Lero nkuletedde story ya mwana mulenzi Crystol Panda, mumanyi bulungi gayo oyo akubaraga akola wali ku NTV show bagiyita T Nation. Guy yavayo nakuba hit ye ayino luyimbo lutambula oluplayinga big hit wano mu kibuga baluyita Choino Manya yakola remix ne Shiba Kalungi. Oluyimba lukuba lutambula nnyo naye avuddeyo n'agamba nti abantu abali mu politics abeesunze okukozesa oluyimba lwe mu campaigns zaabwe besibe bbiri kuba agambye oluyimba lwe luli mu copyright, oluyimba luli mu mateeka, luli mu copyright ng'omuyimbi bw'olukozesa agenda kusiwinga, agenda kugulako emisango. Yap man, ekyo abasunze okukozesa oluyimba lwe, abeesunze okukozesa ebigambo ebiri mu luyimba lwe mubere nga mukimanyi abawoninze, agambye nti tayagala omuntu kuvaayo agambe nti ze nali sikimanyi, abalabudde ng'obudde bukyali. Eyo mwana mulenzi Crystol Panda owa T Nation. Wabula abantu abamu bavuddeyo ne boogera bingi ne bagamba nti gayo ono yeepanga biki ne show ye ejakola ku TVC y'amaanyi yakavaayo akyali upcoming yakafuna kahiti naye avudde ne yeepanga. Bangi boogedde bingi naye mwana nga bomanyi nti blood bannayuganda simanyi kiki mwagala. Guy ali right, luno oluyimba lulwe yateekamu ssente ze, yateekamu time ye naye business ye ng'omuntu. Yap, bakugamba nti oluyimba lwe luli mu copyright, luli mu mateeka, aba mutuufu kuba naye ye business ye. Naye muvayo ne mwogera nti ate biki Guy yeepanga, mbasi bategeera ba blood bange. Guy nze ndaba Crystol Panda mutuufu. Yes, story yetu tujja kuba tugifollowinga oba navaayo na clearinga nayongera okwogera naffe tujja kuba tukubula buli kimwe kigenda mu maaso. Wabula kyolina okukola obeere ku the buzz UG gwatanaba ku subscribing onyigene kukadde osobole okumanya buli kimwe kigenda mu maaso. Teweerabira nti tulina ne Facebook page yaffe the buzz, genda olikinge otugoberere bulungi nnyo. Weebale nnyo, tova ku the buzz UG.